Olwaleero ekitongole kivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga Uganda Bureau of Statistics WBOS wamu ne Ministry y'Ensimbi batubulidde omulimu gw'okubala abantu okwetooloola eggwanga we gutuuse bukyanga guggyibwako engalo ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde mu kiro ekyatuumibwa Census Night. Okusinziira ku Dr. Chris Mukiza akulira WBOS, abantu mu nnyumba ezisukka mu bukadde 10 ze zirina okubalibwa. Olunaku lw'eggulo we lwaggwereddeko ng'ekitundu ky'abantu abasinga obungi babaliddwa. Ebitundu 6.2 amayumba ago tumaze ogakavaringa. N'olwekyo tusuubira tuwabulayo millions nga 4. We had met our target because each day 10%. The 10th day 100%. Wano we bategeereza nga batagenda kwongera olunaku lwonna mu kubala abantu okwawukanako n'ennaku 10 ezaalagibwa okukomekkereza eddimu lino. Era kugenda mu maaso okutuukira ddala ennaku z'omwezi nga 19 Ogwokutaano 2024 essaawa 5:59. Wano we basinzidde ne bagumya bannayuganda batannabalibwa okusigala nga bakkakkamu nti mu nnaku ezisigaddeyo bonna baakubalibwa. Mu nnaku zino 4 ezisigaddeyo ezigenda okuggwako ku Sande nga 19 tugenda kubanga tumaze okubabala. Abatannaba kubalibwa basabiddwa bagende balaba abakulembeze baabwe babalibwe naddala abakola kuba tewali agenda kubalibwa ku mulimu gy'akolera. Reach to the local council chairpersons of the committee and make appointments with them. Batubulidde bimu ku bitundu ebisinza okukola obubi mu mulimu guno ogw'okubala abantu bye bagamba nti beetaaga okwongeramu amaanyi. The worst performing is Mitiana, Kasanda and Murende. The other one in South Buganda is Sembabule. In Western Nile, Terego and Obonji. In Karamoja, Kabong, Napak and Abim. In Lango, Oyam, Noya. Ate mu bitundu ebisinza okukola obulungi bagamba nti zezo disitulikiti ezeesudde Kampala ne Wakiso. One is Agago, the other one is Budaka. Fort Portal had talked about it. Butambala, Manafa, Kibale, Zombo, Lubirizi, Shema, Amorata, Butareja, Buko. Kuba Kiggala abamu abatannaba kubalibwa nabo baakusalirwa amagezi. So wherever there are households with that challenge, we have requested LOCs to inform us in advance so that we go with interpreters. We trained interpreters to do that work. Era ku ky'okusasula ababala abantu ababadde babanja bano bagamba nti webutuukidde olwaleero nga disitulikiti ezisukka mu 6 zimaze okusasulwa. Disitulikiti 63 zimaze okusasulwa ssente zaazo era nga twagala okukakasa nti ssente zaabwe bamaze okuzifuna. Districts katugambe ezitannabeereza bulungi mannya g'abantu bano era tubasabye babeere nga babaweereza. Okubala abantu kwakomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno okwetooloola eggwanga lyonna. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.